Banzita leero enchanja kuba wattabu okusinga. Are you inviting them to kill you? Nagende bungeza agula emmese enji enzungu kubanga ze zaali zirina okugezebuzibwako covid eddagala lyaffe. Kati bwe tuba tulina eddagala ya covid ate wakyokako okungeba nga n'eddagala lyennyini lyongemerako. So ensonga lwaki sisobola kuserebulatinga lunaku lw'abakyala. Bakyala batubbya. Tuvumirira nnyo abakozi b'ebikolobero ne twerabira sitaani abakema okukola ebikolobero ebyo. Ani sitaani? Mwami Museveni akema Evelyn Anita okutulaga leedi ezitaliyo. Mwami Museveni akema Among okuba nakayungirizi. Mwami Museveni akema Dikula Nabbanja. Mwami Museveni akema Jennifer Musisi. Mwami Museveni akema Kajina. Mwami Museveni akema Betty oli mukamwana w'obote. Mwami Museveni akakanu ka milioni 7 alina ekidiba ky'ebyennyanja nkinonyeze Kawempe alina ebyalo 12. Jennifer Musisi yazimba ekidiba ky'ebyennyanja mu Kawempe kyakawumbikamu. Tuli presentinga tebalina kirungi kye batukoledde okuleka okubba obubbi. Kinefunza amaze emyaka mu kooti ng'ayagala wummula akaddiye. Kyogamba Tinefunza ataduumirangako magye ga Uganda atabeerangako Ssaabaduumizi w'amagye ga Uganda gaakuttako oba gaaki. Kyogamba ye wattabu nnyo okuba tulina omumukuuma okusinga Muhoozi. Okubanga yeta tulina omumukuuma mu magye okusinga Muhoozi ye. Musajja asabye abagambye enkoye ndi mulwadde niya pressure nina sukaali nina siriimu mundeke mpumule. Abakyala batubbye mwebale nnyo mwerabire. Kajina yakolako oluguudo. Kajina yakolako oluguudo. Mukoka n'alugjawo. Luwawa. Oluheye kabaale ye lukweka ekanungu. Oyo omukazi yatubba. Nze sinaba muntu yabba nga mukyalo oyo. Mukyala musi yabba obumbi 16 n'ekitundu. Obwabavubuka. Okola mu KCC. Nabadde kansala w'abavubuka. Mukyala musisi yatunda akatale ka Usaafi ku milioni 10. Newaito omwaka gumu n'akagula bilioni 43. Ani akagula? Okay, tukomye mwenaba na Flashlight Channel Uganda na wamune mukulu Kirekyankuba omuvubuka omulenzi omuto aterya ntama. Mwebale kwekumira kumpi ate mwebale kutwagala. Mwebale kusubscribinga, mwebale kutambuza our program. We are very happy to be with you this particular afternoon. And by God's grace, fenna tuli balamu ate twebaza Omukama akulo kyatuwadde. Mwebale jati mwebale kumwagala buli program kulo Kirekyankuba zakola mwebale kumwagala kyo kide mwebale kumwagala. Eri program ali omukyala ayakusuubiza ente. Naye sinafuna feedback. Priscilla sinafuna feedback omukulu ono amusuubiza ente naye sinafuna feedback kuba we appreciate tukwebaza in advance webale nnyo bali ddala okumuja mu mbeera z'abaddemu. Naye all the same, we thank you so much for loving our country Uganda, and we appreciate all the time for loving us all the time, for sharing our programs, for loving us, and for loving your country Uganda. We are very much blessed that this particular moment we are still live and kicking. But we're not the most important people to be talking with you at the moment. There is a reason as to why we are still talking, smiling, and jazzing up with you. We who are who? Abakyala abalamu. Kirekyankuba wali ye yagamba yeewaayo ne banamutta leero naye nze sinaba kwagala kufa mukyala wange namulekera. In fact baluddewo okutta baluddewo kubanga buli lukya nyongera bakosa. Naye gwe okosa bakose buli lukya nyongera bakosa ate senga tebanzita leero enchanja kuba wattabu okusinga. Are you inviting them to kill you? The only option they have is killing me. You guys, it's not the only option of killing this gentleman. Mumuleke. Guys are disappointed at this. People are depressed. Doctor. Chacha, you are hopeless. Doctor. Hope. Doctor. You should have hope of tomorrow. Doctor. Yes. Bula lya bomu. Walwadde wetuli sadda. Nandibadde natuli kadda n'omu kwabo. Gwali twasinga obutaagala yali tayalinze. Abaddemu yali tayalinze ki kyabaddemu.
ye gambe munange 28 years abadde kiki kyabaddemu ekyo kyavuddemu kyawummudde abadde ebivumo byammwe akozesezza ekyambalo okututulugunya omulimu gwokka gwakoze ebibala byokka fruits zabadde n'amagye kutukuba miggo nga yefudde munnamagye si munnamagye muwozi promotion azifunye n'okusinga Jimwezi promotion zafunye azifunye kubba kutta muwezi muwozi talina kimwogerwako kiri awo kuleka okutulugunya Jimwezi yafuna promotion yafuna promotion olw'okutuba sente za siriimu ez'omusujja gwa malaria eza chogamu ndoza ne gavi kabula kati essaawa zino ali kuza number plate buli wabba nga bamukuza ate muhozi kuba bantu kutta bantu zerankaza abadde afuna kiki kyakoze talina wadde eriggwa mu kigere nti yamufumita nga ali mu nsiko eggalamba omuntu abadde agenda ku ddwaliro n'agenda ne kamera ne zimulaga nga bali mu lutalo alambula abantu yo yabadde mu lutalo Somalia yabadde olutalo mu Central Republic wawagenze omusajja yasoma Jim oyo omusajja muhozi kuwolera wawagenze ng'agenze mu ddwaliro nga talina kamera olaba nakugamba yagenda okulambula enkambi y'amagye gye bagamba eyalumbibwa abajasa abayina masiki waliwo enkambi y'amagye tojogera ey'engulu yalumbibwa mbw aba ADF abayekera ne beewaayo abadde abayekera ba ADF ne bajja mu kwewaayo nga bonna balina face masiki zino eziziza covid muyekera kyatya covid muyekera ng'ate omuyekera bamuwadde masiki nga ne masiki zebamuwadde yazigulawa ng'ali mu kibira yagenda mu eyo barracks abayekera gye bagamba gye baalumba abajasa balimu eyo barracks bonna ne babajjako emmundu olwaniaze bajjako ye be yagenda nabo bokka bebasigaza egundi emmundu be yagenda nabo abSFC bokka be balina emmundu naye bonna be yasanga mu barracks abayekera gye baali balumbye yeyoka abajasi abatalina mmundu oyo gwoŋŋamba mbu yabadde agenda mu lutalo nga n'ababeka ennyini abatya olwalumba atatya abamwagala omutta ababa bamukuuma okubeera mu ntebe abajjeko emmundu olwo bali abaagala omutta kyogamba bba abadde alunyayo talina kyawummudde talina kyakoze talina wadde essasi talina wadde essasi wadde kukagerengatulaba kotandikidde mujiya mwasibye mutya mwasuze mutya nno bannaffe mwasuze mutya nno bannaffe mwenna abatulaba mwebale kuwagira bana flashlight bangi abamu bagamba n'okugamba naffe twogereko nkwadde chance naffe twogereko naye kyannaku nnyo nti nze ncelebratinga abakyala abo abali ku flashlight abatulaba olunaku lw'abakyala Banayuganda abakyala abali mu Uganda kintu kimu kye batukoledde kutubba Kajina abbi Mushenero abbi Lusachenge mubbi Atwine mubbi Nabanja mubbi Janet Museveni mubbi Mukyala Musisi mubbi Miriam Matemba inakedi mu Kampala Namboze juza abajasiba abatemba mulumba nasaba ne Sala oyo naye mubi sirina wano mukazi sirina mukazi gwenyiza kuserebuleti nasi wa nyangamba jja agenda kuogenda muzala tuzala omwana goita kuwolera gobaita kuwolera ye ali mukuba jja abakyala benserebuleti nga bebokka be mama Kevin be ba Jessica be ba Nasiwa be ba Priscilla bebokka benserebuleti nga abakyala bali wane Uganda kumenyedde bameka baba bubbi toyinza kuŋŋamba mbu essawa ya leero oleeta tteeka nti senga nnemerero okukwata gaseegemesezza ogenda kunsasuza miliyoni 4 kyokka nga waliwo miliyoni 8 biliyoni 8 ez'okukola eddaawa ya nalubaale eriwonya covid mukyala Museveni ze yatugamba
kati ate tulina eddagala lwaki mba neegemesa twagula emmese enchina kuba zaafa nnyo covid ne tugula emmese enjitale kuba zaafa nnyo covid eddagala ne liziwonya twagula emmese Spain kuba yafa nnyo covid eddagala lyaziwonyezza dawa yaani dawa ya Nalubali Museveni sibi yatugamba musenero yakola musenero yali ageze eddagala eryo okakasa nti likola yagenda Spain n'agulayo emmese Spain kuba ze zaasinga okufa covid alabe nti oba covid eddagala tukoze lisobola okuwonya emmese nki Spain era zagula buwanana n'agenda Italy n'agulayo emmese enjitale n'agenda China n'agulayo emmese enjitale n'agenda Brazil n'agulayo emmese Brazil n'agenda mu America n'agulayo emmese America n'agenda ebungeza n'agulayo emmese enji enzungu kubanga ze zaali zirina okugezebuzibwako covid eddagala lyaffe kati bwe tuba tulina eddagala ya covid ate wakyonkako okungema nga n'eddagala lyennyini lyongemerako so ensonga lwaki sisobola kuserebulatinga lunaku lw'abakyala bakyala batubbya abo si bonna nkumenyedde abakyala abasinga okuba the most powerful women mu Uganda nkugambye oyogedde bungi mu Uganda the most powerful woman on earth yenyimange nekuddako mukyala wange nkugambye most powerful women in Uganda but power without control tabalina control mebakola ani atatubye kandoozemu ani mukyala kyatatubye mu Uganda owa parliament omuwulya byakola Munyagwa yagambye ye block Anita ye block ye kayungiriza asinga okuba bwe yali alabye Anita Mongo Munyagwa bwe bwati bwagamba amukyala atatubye mu Uganda sofa ya Babi Kyagulanyi sinakakasa siri shuwa sinza muwako bujulizi nze bani biveko byotamanyi ngambye gundi yatuguza wano ono wekoboko gundi Anite Evelyn yatwala Museveni mu kyuma mu kifulumya radio kumbe kya bijiiko nga celebrate ngoyo omukazi Anita Amonge yatwala Evelyn Anite yatwala ani Museveni ku kyuma nga batukolera radio zino ezokusomerako because yali Minister of Industry because kati ngo celebrate ngono kula bakyala go inaba bakyala bwe batyo Anite Babi Kyagulanyi ntalina kye yabbye ono omukyala ono mukoddomi mukamwana w'oboti owa minister ya gender former minister wa Kampala Jennifer Betty Amonge yabbe ettaka ly'abayindi byonna n'abikalaza abadde mukesisi talina kyatabbye naye ebbiramu bangambye nti yeyerusa nkugambye ayeyerusa yoli sipiika naye teyeetegeera era kati bwe yesinkana bw'alaba mu ndabirwamu aba alaba muzimi bw'aba atunudde mu ndabirwamu agamba si yenzoyo niye Anita abamwitaani Betty Amonge ye Betty Amonge mbuuza nga gwe maama waffe amazima sipiika omulamba twogerereko naffe abaddugavu tweyeruse nga gwe njogedde bulungi mbw'akoppa oli munne Jejjo Dongo kozi ge gamanya ebigambo tetubyogera bwogezi byamwemwe mubikola gwe tugende maaso twogera ku mulamba nze nja kwe abakyala ba mu Uganda abo bemmenye kuba mamange simutaddeemu nebali abali ebweru banasiwa bapirisira mama Kevin sibalimu bammomo tebalimu babinayise balimu abajemu nkugamba bana abali mu Uganda bw'omuwengalo bwoti omukwatemu olina okuziddamu n'ozibala kuba ayinza okugenda nazo ziyinza okuba tezikyawera 5 bw'omubuuza bwoti olina okuddamu n'obala engalo zo kakasa eddala ziwera abo abakyala abekugambye Anite Amonge Evelyn oyo yagwa yatwala gundi Museveni kussa eri mu enammanve ng'amulaga ekyuma kifulumya rediyo twali tulabyeko ne rediyo n'emu nga nze nzirawo nga ngenda nga nyimira ku mukolo gwe gumu mbu abakyala bajaganya lunaku lwabwe lwa bukyala negwe kambuuza obadde okimanyi yukyanga Uganda ebaawo President Museveni ow'eggwanga tumanyi tebwabulwa ku Women's Day ye mugenyi omukulu mukulu wawa mukazi Dr. lwakuba nsiba lwakuba kale oba tontegeera nga butegeezi nagamba obuzibu bwe tulina Bannayuganda
era kyekimu kyendi mu kukola. Tuvumirira nnyo abakozi b'ebikolobero ne twerabira sitaani abakema okukola ebikolobero ebyo. Ani sitaani? Mwami Museveni akema Evelyn Anita okutulaga leedi ezitaliiyo. Mwami Museveni akema Among okuba nakayungirizi. Mwami Museveni akema Dikula Nabbanja. Mwami Museveni akema Jennifer Musisi. Mwami Museveni akema Kajina. Mwami Museveni akema Betty oli mukamwana w'Obote. Mwami Museveni akema buli muntu okukola ebikolobero ebyo ye sitaani. Museveni sitaani. Ani awaga ani akema Nabbanja okubba sente za COVID. Ani akema musenero okutugulira emmese enchina enfalansa empalabu COVID ye mukema natugulira emmese enjitale ku bbeeyi obwana nezo bwage. Ani akema achenge okubba eddagala lya malaria ng'essawa ya leero ye minisita w'ebyobulamu mwagwe na lubuto. Ani akema atwine okugoba omusawo abadde alwanisa okutujjamu emisawo emitima emulago mululugwe. Ani abadde amukema mululugwe okutujjamu emitima emirago mukwaliko. Omanyi mulago bamulaba munene naye wantu wasinga okukola ssente libadde eggwanika kuba bwe bakugiramu emitima bwe bakulongooseza wonna. Bino bana ebiri emulago tebina bizinesi ze bikola naye eggwanika lino kakayimba kolengera akacafu akabi akalabika obubye mu mulago ke kasinga okukola ssente kuba bwe bagiramu omutima bwe bakolaki oyo musawo mwabadde agiramu emitima. Achenge n'atwine gwe bataagalawo bamugobyewo bo basobola okutujjamu emitima gyabwe nga baagala. Bagobyewo byarugaba aba Valentinos bikoze bitya. Atwine yagobye yamugobye naye kwatwine ye nga teyegobanga eza masiki tetwazirabako. Oyobuza Nabbanja tagulangako ate gwe baawa Nabbanja adikula budiikuuze eno. Nabbanja adde eno bulizi kudiikula anake mutusase bino ebigambo si byange. Nabbanja talina magezi nawe gasobola kulaba atwine. Oyo prime minister tetumuvuma wano genda maaso dikula Nabbanja. Bamuyita Nabbanja Robina. Nze simulaba mu bwa minister. Nze Nabbanja talinatukana ku level y'abakasalero sifiri ng'ongamba mbunoki. Abatulaba mu nsansire banfuze olwanaku olwaleero. Nkugamba bino sirina nsonga lwaki leero ncelebrating olunaku luno. Kuba buli mukazi ali wano alina obuyinza. Omukazi gwe wandi gavumenti alina obuyinza obutegerera eggwanga lino abbye libbe. Era abakazi abacelebrating olunaku lwaleero nga mulina ebyo ebikazi ebirala bitulinga betwawulira bino bigundi bino ebyali ebya NRM. Waliwo kino ekikyala kyekyani ki Justin Lumumba. Ekyo ki Justin Lumumba kiki kye kyakola mu NRM. Kintu kimu kyekka kye yakola ati bambi yayingira mu NRM nga munene ng'alinga inchi mukaaga ku mukaaga ensibe mwaka wero yagenda okuvaamu ng'akoze. Tewali kye batukoledde okuleka otubba obubbi. Era Banayuganda abacelebrating olunaku olwaleero abamaze obudde bwaffe nga tucelebrating olunaku lwaleero mutukoze bubi, mutumalidde obudde, mutumalidde ebintu bye twandifunye leero kuba batubbye bubbi. Abakazi mutubbye nnyo n'okusinga abajimu wezi. Wale jimu wezi wamanyira buli walaga alinga kivundu ensola zikola ki zimugobera. Talina waagenda n'atabba. Talina wajja mu office ne watabeerawo kakyakalo kati sawa zaleero alina number plate. Babade bamujja mu parliament kututulugunya. Kyogamba otafiire mukama wa abadde amutwala ye lwaki tebamwogeddeeko. Ekivundu lwakuba kigoberera ani? Eyapamye mu mpale. Ani yapamye? Mu jimu. Kale. Chobola nga nkugamba jimu kyogamba jimu notafiira ani wa amaanyi. Kuba minister. Ono state minister. Owa security. Oli cabinet minister. Nero abantu babade bajjamu okwesege. Tebagambye otafiire. Oli bambita utafaya. Kivundu ono yakikola. Chobola nga kikubera nze kugamba bino. Abakyala batubbye
mwebale nnyo mwebale kajina yakolako oluguudo kajina yakolako oluguudo mukoka n'alugjawo luwawa oluheye kabaale eyo erikweka ekanungu ebyo nabiwulirako oluguudo mukoka n'alwerawo kajina oba be yali akozesa yali mu revenue tetwakuŋŋanyako ssente embuku zetukuŋŋaanya kati nnyingi nnyo mbu naye luli yali azibba ekyennaku mulokole ate era ekisinga okuba ekyennaku buli mukyala gwe mmenye mulokole mukyala Museveni mulokole muwala we Patience ate yakobye ekyoyo ate waliwo akkirizibwa okutunda kutute waabwe abantu bakyatunda kututa yekka yayina kati yayina obuyinza yayina monopole yayina obuyinza obugula nkugambye abakyala gundi mukyala musi yabba obumbi 16 n'ekitundu obwabavubuka okola mu KCC nabadde kansala w'abavubuka mukyala musisi yatunda akatale ka Usafi ku milioni 10 ne wayita omwaka gumu n'akagula bilioni 43 ani yakagula yatunda ettaka lya Usafi milioni 10 ne wayita omwaka gumu nga KCC yagala ettaka n'akwata obumbi 43 n'agula ettaka lya Usafi lye yatunze ku milioni 10 omwaka gumu nga likozo amagoba ga buwumbi 4 ng'oyo gamba si mubbi. Hallelujah. Mukyala musisi yazimba kana akantu akayiwa amazzi. Mukyala musisi ono mama figa. Mukyala musisi Jennifer namukwatako lumunna munyigako ku kabina. Yali ayambala byambale sitabangako na figa. Ayina okugulu kuli kumanya kwa kozi wali kansala. Twali mukono. Nampitako nga abigula. Ne ngamba ne kandaba obaddala bina. Ngenda okumukwatako nga butuufu figa yambadde nyambale. Nze namunyigako tayina kabira tabaka ayina okugulu tekumanyira kwa inzikulumbu abere n'okufiga efaanana bwetyo. Nze kugamba bino yakola kali akantu akayiwa amazzi ku kepisi. Ebigamba bino musasire se byange. Bino byange. Gasupidi. Wali ku kepisi milioni 7. Ogono musango kwata ku mukyala bwoti. Namunyigako nga njagala kakasa. Alina eti yategera mbu munyizeeko. Nali njagala kakasa ngambe ddala kafiga kuba mukyala musi yayambalaga kateteyi leero ng'ebbina sirifaanagana lya ggulo. Nenga sente za fazima ya mububina. Kale oyo omukazi yatubba. Oyo omukazi yatubba. Nze sinaba muntu yabba nga mukyalo oyo. Akakandu ka milioni 7 ayina ekidiba ky'ebyennyanja. Nkinonyeze kawempe ayina ebyalo 12. Jennifer musisi. Yazimba ekidiba ky'ebyennyanja mu kawempe kya kawumbikamu. Nkinonyeza ku kyalo kikyambuze. Ekidiba ky'ebyennyanja yakizimbe kawempe. Nkinonyeza mu kawempe kuba kawempe mumanyi ebyalo 10 mwabi. Ate yakizimba mu muluka go bayita Komamboga kiina ebyalo ebi. Nonyeza ekidiba ky'ebyennyanja Komamboga kimbuze ekyakawumbi akamu. Oyo omukazi yatubba. Nabbanja omulaba sente juzi bwe twatuuse okugira ebigundi. Ebijanjalo. Byabuze. Amponye Natasha yamugira. Nakugamba ebijanjalo byamponye byatuwa nakisimba ekimu nasimbako ebijanjalo ni muttaka nekimala ewiiki eyasooka eyokubiri eyokusatu ng'ekijanjalo tekivunze tekimeze nga nakawuka muttaka tekikalidde. Natasha ebijanjalo byabituwa kuba mponye nkoyoyo wa Natasha. Nkoyoyo ndozo omumanyi saabalabirizi omulabirizi alabirire emaali y'omuntu nze gwe mpita nkoyoyo. Ate nkoyoyo mugenzi. Sabasumba kigwomanyi mu Uganda. Bano bantagaliva ku bano baluwalira. Bakazimba abo sibalanyi nkoyoyo. Omusumba omulabiriza amanyikiddwa mu Uganda tewali amasinga mpalanyi. Nkoyoyo. Kyovola banga buli muntu bwenkuwe emaali bompe emaali yo nenjirabirira. Fene wafene mu lumi waffe lweno mu ghetto tukukazaako nkoyoyo. Nti hamu nkoyoyo. Gundi nkoyoyo. Gundi nkoyoyo. Omanyi batugamba ebizimbe buli wolengera nga ekizimbe kya Muganda mu Kampala ekyo kya Kedi omanya nti nkoyoyo. Mulabirizi. Si kike. Nyalabira mulabirizi. Ate werabidde Drake Lubega bwe yali akayana ne Muhanji nti ekizimbe kyange. Kyakomekeza nga kyani. Omu yafa. Awo tuveewo. Naye nga ekizimbe ekitali kakomo okikayanira otya nti kyange nti si kikyo. Kuba nze mba naleta bulo nze nagula poloti kati tutali katyo kayana nti kyange.
ddala nkayanira atya nga saakigula mu bbanga tetukigulangako ku muntu wabula nga buli omu agamba nze nakizimba ekizimbe kizimbibwa abantu ababiri kubali walina omu yagamba nti nze nateekako abazimba buli omu yali akikayanira nti kiki nga kitegeeza bakikayanira kukirabirira so si kuba nti kyabwe nga mubimu ku pulani oli zaalina ng'alaba nti ne kwalisero baasi tamino balina ogikayanira nti eri mu jurisdiction ze nti alina okikayanira kyovala nga baali bakikayanira nti kyange naye nga in actual sense si kyabe bulabirizi amaki twalikoze abo ababbi bo tubaveeko tetusobola kubavaako leero olunaku lw'abakyala muswadde temulina kye mugenda kufunamu kuba abakyala be mulina be mwatuteekerayo otuli presentinga tebalina kirungi kye batukoledde okuleka okubba obubbi tudde kuki kati omuvuze speed ekirwa okay kambabuzeeko mwebalemere kutwagemere kumpewo General Kanero Gaba Muhozi akoze tweet e retirement n'agamba nti ebintu bina bivuddemu oba bivuddemu adda kuki nange simanyi omwogera koki awumudde nkubuuzizza nga tutandika awumudde amaje agabaddemu tolaba bifaananyi agabaddemu nze nkozesa kigambo ekituufu tolaba bifaananyi tulina ekisajja bakiyita kimaani kikwatanya ababodaboda mu biseera by'okwekalakaasa maani amanyi okugjayo ebyambalo bino ebyabalizaavu ebya green n'abyambalo era n'azimba n'ateekako ne v naye maani n'okuba bwokiwasa ebigere ku ttaka oyinza okulaba maani waayita kiwe kiraba ebwayise bakimanyi maani naye mujaasi twalina omulala bamuyitanga Edi Muwanga ow'oluguudo nga Edi Muwanga lewanaabeerayo omukolo ng'ogwaleero ng'ayinza okuba mu combat naye nga tasobola nagoba mbaata embaata etambala bweti nga tasobola kugoba mbaata n'agikwata amakulu gacho naye ali mbaata nkugambye nze munnamagye gwe mmanyi tasobola kulemerera kugoba mbaata ne bano bamaani bikoze bitya bamuwozi ate tugeze bamuwozi ate ki ekyakubya gundi emiggo gakwenza kyaki kwogera ku muntu butasobola kugoba mbaata bunnamudiguli ate nze nkugambe baluddewo kunzita nze buli nibadde banzita jjo kati ate nagamba bwe balijjo okunkuba nze sigenda kukkiriza kuba baali bankubyeko tebasobola kuddamu kunkuba gwakubiri nze nja kuba banzite nga bwe bakuba zebbula tebasobola kunkuba ekyo tekiriiwo ogenda n'omu nja kugenda n'omuntu naye waki ne bwe naamulumako nnyindo ne banaamulumako gundi naye nja kumuluma sisobola kudda nze bankubako baali bankubyeko sisobola kukkiriza mulundi gwakubiri kunkuba naye muhoozi gwoyogerako si munnamagye kuba tasobola kugoba mbaata ekyokubiri fena tukimanyi nti enkula gyakuzeemu mu magye buli kimu bakimupangidde tinefunza amaze emyaka mu kooti ng'ayagala wummula akaddiye kyogamba tinefunza ataduumirangako magye ga Uganda atabeerangako ssaabaduumizi mu amagye ga Uganda gakuttako oba gaaki kyogamba ye wattabbu nnyo okuba nti tulina omumukuuma okusinga muhoozi okubanga tulina omumukuuma mu magye okusinga muhoozi ye musajja asabye abagambye enkooye ndi mulwadde nina puresha nina sukaali nina siriimu mundeke mpummule muganya omuwummuza kyokka muwummuza muhoozi gwe mugamba nti mulamu asobola n'okugoba embaata ye mumuwummuzza baleke tuzanyira ku bwongo nti naye kirungi nze ekimanyi muhoozi wakunfugira mu ggeyeeno oba mu ggulu ku nsi tasobola kunfugirako onoomukola kinga nja kugenda mu nsiko nze omu kubagenda okutandika ekibiina ky'obuyekere ekyokubiri nga tuyekera muhoozi tasobola kunfuga byonna byonna kuba byawummudde ayagala kukwesimbawo ku bakulembeze bwaki bweggwanga kuba tosobola kukwesimbawo ng'oli munnamagye ye anaagawummula Museveni yatugamba naye waalizaavu kimu bibiri ng'ataddeko ekikoofiira kimu bibiri ng'ataddeko vesiti kimu bibiri ng'ataddeko ekyambalo bungi tewali Museveni tebasobola kuwummula mu magye ekyokubiri Museveni yawummula Salimu Sale yawummula mukyala Museveni tabangako wadde mu magye talina wadde ekiwundu muhoozi awummudde be baduumira amagye ga Uganda kati ababa bawummudde tebannawummulako
tebasobola wummula abo tebasobola kuwummula maje era tebasobola gavaamu ebyo byonna kiguumaaza ng'ente eri ku kyoto owulira efuuwa ng'olowooza ekuma mukumbe tekolaki eyisizza mukka tuli mu ghetto the Kenyan boy ghetto Gaza boys era mulaba ekipande kikino Gaza what garage katero jali mwali tebanamukima olowooza ffe numanubana katugira eno ghetto zebula senga sigwali omukwano gwalina ku mukyala we n'abaana yali amaze okumiramu naye yadduka n'agamba ng'atuuse eno buno obusirikala ng'abumaze obuyitamu n'awulira omutima gw'omwana n'agamba bambi kanzireyo mbataazi kwe kumukuba naye nze Kirekyankuba atalina mwana atalina kyakufiirwa atalina mukyala ate oli bajja kunkwata ye Priscilla Doreen nasiwa kakati banakusanga ngo akereye omuvuddemu yandibadde ajjanca Doreen tuyamba omusajja omukolemu komuli bwe ekyo nyembale kugamba nze atalina kyakufiirwa bwe mpitamu bwe nti mba mpiseemu ate nze siri kikoko kizungu siri mbaata mbu yakugwira bugwizaawo ddakiika 2 sebo ndi nkoko ŋŋanda ndi wammala ggoba kyakubiri nakugamba abasirikale ba Museveni ku bukugu bwennina 4 3 5 tebasobola kuntwala kuba mbasobola kyokubiri amaje bamukyaka nkugambye maani yasinga obunene mu bwayisi bw'aba yazimbe n'ogamba maani wuuyajja naye maani tasobola wadde okugoba embaata maani kimu kyasobola kusanga bodaboda eri awo n'agigwira n'agivuba naye musirikale ey'omu ku magye ga rizaavu era lasha yabadde eraga aba rizaavu baayo nti erina miliyoni 2 eza rizaavu ez'abamagye abaawummula abalindiridde kale abali awo neŋŋamba kati ne Uganda nayo bwebeeraga ba rizaavu ereeta bamaani esenseko bira n'omulaba bamita Waswajjuma ali awo bannange oyinza okugamba ani alidde ensangi naye nga tuvuddeyo ekirala kyenjagala okugamba ku bannamagye ba Uganda abaagenda mu nsiko 10 abasooka 18 be balamu out of 100 okuva nti 001 RO001 ku 10 abasooka kuliko 17 agamali ogajawo gwe bw'oba oyagala okukakasa gendo babuulirize Museveni yasooka ye mulamu abamuddirirawo bonna bafu gitawaali RO0025 Sergeant Gita nkugambye abalamu bali 17 munasonywa tuli mu bageto kyande mu katero gyakulira naye ng'olowooza ki ekibatta ebidongo bitukubira kiki ekibatta pressure abasajja balwana nnyo naku bigwo kimu nga bwolaba gundi ono Lokeki Brad Kuroti tozijukiza Lokeki the line of Mogadishu Brad Kuroti gundi yafa kwebaka nnyo mu nnyonyi alonda yali yebasenya yakoyera mu nnyonyi kate kazini kazinde bayomba ne mukyala w'embu n'amusukuma n'amukuba katayimbwa kwegamba bafe kaine ate mayombwe mbu yanywa ku chupa gy'atalina kunywerako yanywera ku chupa gy'atalina kubeerako abo nno peko sikuteesa mbu okusinziira ku gundi ye mbu naye yanywerako mbu yasaba kasigala munne naye nga kasigala kutalina kukanywerako ne kasigala ne kamuleetera obuzibu ku kibumba naye naayitaawo ate Kimeja Kiggundu
Kigundu wabiraba byonna ebyaliwo. Kigundu yali mwaba 10. Kigundu yali wa efumbu. Iwaze muyegera mama Fina oyo mbu tetugendayo. Mama Fina abimanyi nnyo. Mama Fina yakubira bali abantu nti owaye atuuse masanafu. Deka nawe. Ate kiki? Tugende ebyabajje tubirekere bajje no. Bafa bwe batyo naye kibatta beerulire ono kuwummula. Kuba bandika yenye nti lwaki ono awummudde nga ffe tetunnawummula. Bebe 10 abasooka kyovola nga abafa. 17 ogukyaliwo gukyafa. Era essaawa yonna ono kaawummudde. Nsuubira otafiire kuba y'omu ku bo kuyitaawo. Olagula. Siragula. Nkakasa nti otafiire wakuyitaawo. Jimwezi bw'otegendereza bw'onoolekerawo okubabbira oli wakuddako. Kuba naye y'omu ku 10 abasinga. Nani mwe mubijja ntagenda kwesimbawo? Ani? General Muhozi. Bakugamba embwegoba wa Kiwempe oyisaawo waddiba. Olaba mukoddomi wa Museveni. Ono atwala emitima gyaffe okujula okutuuka manensigo. Naye tumwina mu ggwanga. Lwaboogo. Mubijja bwe balwanagana ne mukoddomi we. Muhozi. Lwa Bukulembeze lwa Nsikirano. Kubambaga Muhozi ye wa Museveni. Lwaboogo wa mukyala Museveni. Uganda ya family. Omwaya abaana mama ne mama. Nera mama ikirupo oleme kuwagira oyo kubanga ye wadde ate oli mubi nnyo ng'owagira. Naye nga nze nkikakasa ne bwe kuli bakugenda mu kibiina ky'abatujju ndirwedde okyegattako naye sobola kukkiriza Muhozi kunfuga. Ensonga kijoowa. Nze sifugibwa bantu batumbaavu basirusiru bwe bali. Ebigambo bino si byange bya mukulu Kirekyankuba. Ni ate tubivumirira no ku mukutu the flash channel Uganda. Lwaki nkikakasa lwaki ekyo? Teri muntu ayinza kukuba munne miggo olw'okuba akugambye nti omukyala wo muzira okuba nga akwagala. Dokita nojja n'oweewaana nti mukyala wange mulungi nnyo ne kugamba wabula omukyala ye kituufu omuwaane kuba dokita toyagalikika nga kinvumya nga kinkyaya. Dokita owunya akamwa nga mukazi olwaki tomuwaana? Nze ngamba bw'oba owunya akamwa lwaki towaana mukyala wo kubanga akwagala? Aba akwagalidde mu bintu bye bibi. Mugamba mukyala wange mwagala nnyo yasinga. Kuba olina ekizibu. Awo sitegeddeewo naye oba Muhozi wamu otegedde waawo? Muhozi nange simanyi. Yajja n'atuwaanira nga mukyala we bwali owakabi. Omwana n'amugamba kituufu. Owa NTV. Bano be beewasaamu eri ewasaamu kuteesa. Charity. Ono Charity? Gwe yali atukuba. Omwana n'amugamba lukira basajja n'amugamba kituufu olyose n'omuhaana kundabikayo toyagalikika nga kikubye omwana okujula omutta ng'okituka n'omuwanga ngusiza mu gundi. Naye kyeyabakoze jjo ku gundi ku Al Jazeera. Kati ebyo byebyo ebintu bye nkugamba nze omuntu ategeera bw'atyo tasobola kunvuga. Era Dr. Sirirwedde waakiri okubwatuka n'omuntu nze era yali negamba oba lwaki omuntu basobola batyo mulimba n'atuuka okwesibako bbomu n'atulika naawe. Naye omuntu abikola munne lwakuba nti aba ayina ensonga lwaki. Nze nange nsobola okweteekako bbomu n'entulika n'omuntu lwakuwambira Bambi tuyambe ensi ekyakwagala. Tolina kutulika na muntu. Naye ate senga twatulikako oba n'abo abakazi abo abatubbye senga lumanyi tulina emirembe. Ye gwe mbadde nkugamba Lumumba saakugambe be yabba. Omanyi nti Lumumba yateeka ssente za biliyoni mmotoka n'agiwalapya ku kiswa n'agifuula n'agikubawo. Mbu abasoga mbu bagenda okujja omutaasa ng'abasoga essente bazikubye naye bannange tubbiddwa. Lumumba Kasule Lumumba yalina ssente ng'azitwaleyo za kampeyini mu 2016 nawalampa emmotoka ekiswa kumbe emmotoka ssente yazirese eri kati n'alekawo obusente obwebbalibbali awo buyize kati mbu abajja omutaasa be baayoola obusente se n'agamba ne biliyoni y'essente ya Uganda ogimanyi ogitwala nga ya mutwalo ogitwala. Lumumba mubbi ate ono omulala Namayanja eyali omuwanikawo ye yabategeera nti azitwala eno we manyi bazigabana mu kampeyini abakazi kye batukoze
ye yayingirira ka elfu era kati ali ku miggo naye agamba waakiri okugulu kase biliyoni esente nakikola ki najibba ye emmotoka ye yategeera nti y'amaanyi n'agamba driver yingirira elfu yenga yafa kukola ki kubba sente naye abo abakazi nkugambye abakazi tebeetaaga kuserebuletingira Uganda babbye eggwanga lino musenero kati dawa ya Nalubaale tetukyayagala namwogerako nemmese tayagala zoogerako nze natya abakazi era omukazi y'omu yeeri ku naadizi eyampente neŋŋamba ndooza ampadde enjovu eyo ente gye nalunda emyaka 3 nga bagimpa eyina eggwako lya myezi 8 neegaana okuzaala neegaana okuwaka nenjiruna nga tezadde neegaana n'okusala okubaako ennumu ogiweeka natuuka ekiseera nekugamba dokita ente nagiruna neŋŋamba ente bampa njovu etazaala oba kuba enjovu emala neggwako emyaka egi nange nali manyi bampadde enjovu naye mukazi era yali atuwadde ente ezo munadizi yazigobako zireka abakazi terina makulu mu Uganda kuba abakazi batubbi walaba nanti abo beyakwata mu kalulu k'ekayunga oyo naye omuserebuletingira be bataasoma nanti onakabayogedde nti waliwo sitaani abakema nze sitaani akoze nnyo oli ow'omuggulu akoze nnyo okundaba nga nsika okuntwala ewa sitaani wa Katonda Uganda naye era ŋŋaanye era mulwanyisiza kyogamba abo basirusiru muki abo abatategeera abatagambako katufukamireko leero tusazeemu ebikolwa bya mwami Museveni bino byatusindika okutukola tuli mu mwezi gwa kisiibo tosobola musibirako naawona sitaani oyo sitaani yekka gw'oyinza okusabira n'omuwona era nsiiba nnyo okulaba nga afa kuba mu bimu ku bituwonyaabonya lindako osabira sitaani afe anti omanyi Katonda yakola obuzibu sitaani kozi yani Katonda nkunagambe sitaani sitaani akema abantu okulaba nga atukola ebibi wano mu Uganda ye mwami Museveni kati nze sikyalina kintu kyensaba oli president w'eggwanga mutambula empola sikyalina kintu kyensaba sinza kuddamu kubeera muntu kale ali awo atasalawo nga Katonda oli owa God ow'omuggulu eyatonde yasalawo Katonda yagaana okusalawo kuba tubonaabona byonna bye tubonaabona kintu eki senga Katonda yajjawo bujja sitaani alemu omutusindikira kuno senga tulina emirembe kati kyova olaba nga nze ku mulundi guno osaba ekintu kimu Katonda atuggirewo sitaani simanya mbu ali wakitula atudde nedda simanya ali kisozi nedda oli mukulembeze wa ggwanga simanya ali kawumu nedda njagala Katonda ajjewo bujja sitaani aleme kukema balala kuba kijja kuleeta n'okukema abalala ate senga sitaani afa okomekereze ewumbawumba tetulina sitaani mu Uganda senga sitaani afa muwozi si wakutulabako njagala okuva wano nga ngamba Bannayuganda mwenna abaserebuletinze olunaku lw'abakyala mukoze roosi muwummulidde bwereere mpozi abo bokka ababadde mu nnimiro oba ababadde mu byabwe naye omuntu amaze obudde n'agenda ku mukolo gw'abakyala gwe nafuusa asinga kuba abakyala abo batukoze bubi nkugambye nkumenyedde abakyala basinga Kasole Lumumba emmotoka yagirinyisa kiswa Namayanja yatomera gundi ngabba ssente Namayanja yatomera Fuso Jennifer Musi abbye Achenga abbye Atwina abbye Musenera abbye Kajina abbye Mukyala Museveni abbye muwala we Patience abba amata gundi azimba Natasha azimba bizimbe yagoma ne kamera zina yagala zifuga kwegamba nze sirabayo mukyala kulw'obulungi wa programu zaffe zino munzikirize nze nfunyemu akatengo temundabira no nfunyemu akatengo musajja muyise sitaani kale gomanyi toli sitaani so tomusindikira aba SFC amanya go gwe tibwabulu ye yemanyi bamugaseko bugasa eddala lya sitaani kino mutakumalamu senga si sitaani senga takwata Achenga bali banoonya eddagala ly'omusujja gwa malaria eribula bali kwatira mu kiliniki ya Achenga mu 2007
Achenge Lusa Achenge erira leero ye minisita w'ebyobulamu goloza kiki kyayagaliza eggwanga nkugambye yaleeta eddagala erigema batuwa billions ze cent agule eddagala lya erigema covid aganyo digula tuli ku donation tetulina twazanaka muntu gwe yakumwatozanaka tachasobola kufuna atwazanaka lwansonga tulinze abantu kola atwazanaka batwazanaka tusobola mufuna Akume atakumi na mpera, but thank you so much for subscribing and sharing our program all the time. We love you, some people in diaspora, people in Kampala, Uganda, Ghetto, Kiadem, Gayaza, Kawempe, Voice, and Batumide, Konyo, Bapimpina, and the group around Kaye Cartel. Thank you so much for loving our program. God bless you. Next time. Bye-bye.